Bino byabachi byabanene bino byabachi Onsinze kagobako ompangu dela Chameleone ne Pallaso bakutudde deal ne Villa Forex and money transfer eside eno atenga munange muwala munange ate muyite Spice Diana munange abawanguzi munange ogamba tabafunye eside eno wuno munange ali mukakasa abawanguzi alabika ali bafuna munange eside eno kakati no abadde akakasa wali mukatambi akabadde ka tradinga ku mukutu munange ate ogwa TikTok eside eyo bambita Jaminati era nga nsinza ku Jaminati ugi ngira kubeera nno nga ntandika ne Mayanja family era nga wali omwana munenzo no Pallaso akubya akalango kano wali nga boogeza kukulaba munange aka Villa Forex Bureau and money transfer munange eside eno akalango kano kakuteyo era nga wogenda ku TikTok ka video kano ka tradinze nnyo muganda wange naye Pallaso omwana munenzo ono yekoze ebintu munange era nga boogeza kukulaba mu katambi ako bino byabachi byabanene bino byabachi byabanene byaba general tugenda lugogo nejje kiro nalose ebiwale binyirira nga bikubya obugoye abandiga bevuga n'abatambuza ebigere tugenda musanyu abeyo muri stede ojamanya ekisengulo omukulu w'ekitebe ojamanya ky'omusota tegulina bigere Villa Forex Bureau taddewo omukono kati ensonga z'okuwanyisa amajanzi maze talantu kamenye nkukampimba ng'omunene kusatadde n'olugogo ngena nti yabanene va mu geto gye mu sito gye tukuba omubali demo nambuza lwaki onese okujjako nga mujja wanga ndoze bwetwala musanyu oba omaze olina bwatega ebitimba asanga mpese bino byabachi bino byabanene bino byabachi ate nga ne mwana munenzi munange ate Chameleone naye n'avaayoko wali mu kalango era ke kamu ku kampuni eno munange wali era nga akatambi kano nako katredinze nnyo wali ku mukutu munange ate ogwa TikTok eside eyo ye mwana munenzi ono munange ate Chameleone. You want to send money internationally, locally, Western Union, MoneyGram, RIA, trust Villa Forex Bureau. Fast and secure. Gimme. Oh, You want to send money internationally, locally, Western Union, MoneyGram, RIA, trust Villa Forex Bureau. Fast and secure. Gimme. Oh, byebyo nno munange ate ebiri mugenda maaso ate eside eyo ate nga by the way akampuni eno eri emu ku ezo ate zivuddeyo ne zisupportinga mwana mwenzi munange ate Pallaso mu kivulu kye ekyasanyu festival eside eyo era nga nakyo kyengedde munange ate munange erugogo wakunyoka eside eyo kakati nno kankuggyeko awo ate nkutegeezeko nti no Spice Diana wali jjukira nti no yavaayoko wali n'ateekawo munange okuwangula ssente ku challenge ezinaaba munange ate zikutte akati ezinafuna ba views abangi nga boogezako okulaba kakati nno mu katambi kano abadde munange ng'ali mu kakasa eside eno abawanguzi munange ali bazuula eside eno era nga boogezako okulaba akatambi ako Sinze kagobako ompangu dela kano kagobako Tolumya nnyo kagobako ekyokwekwe kato kiremerako kano kagobako. Hey guys, first of all mwebalikola challenges mwebalikola videos mostly TikTok. I'm so proud of all of you. Now it's time to end the challenge like I promised. Omuwanguzi waffe millionaires wali. I thought of getting something actually worth 2 million, but I'm like, omuntu kamwaka senteke akole chayagala. So it's time to close the challenge. Since nalonze but you, because I said a video ina views enyingi ejja kuba qualifying winning $1 million. So we have these videos and you can see the views that each video has. Era in this video you've seen I've indicated so far betulonzemu oba bemwalonda okuviewinga okulikinga no commentinga. So we need to choose only one winner. Namika, who is your winner? To closing a challenge in, but I'm so grateful. Thank you so much guys for making this song really more beautiful. Kubanga mtuzaka malobozi, being creative, taking your time to really sit in the sound and make it super spicy.
I really appreciate. Thank you so much. And Twina, a new project coming soon, so stay tuned. I love you. All my spice gadgets. Come out and call me. Meanwhile, to the winner, I'll be coming back. Obagamba, I need Gomuna Mulonze, of course. Again, Otwala, the 2 million Uganda shillings for Akagova Court Challenge. I love you. Stay blessed. Byebyo nno munnange ate biri mugenda maaso ate ku mwana muwala ono munnange ate Spice Diana nkugambye oluyimba kagobako bannange lufuuse ensonga. TikTok olutradinga eside eyo lutambwira ddala muganda wange ate okwetolola ate eside eno. Kakati nno bwe nti wenkoza munnange kakasa nti nno video jimpya like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwe nti.